Atendereza abagurumizibwe owekitafe Tonda ne mama namugereka abango bwangwa bwange bwabo ndekitangala mbasindika ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira bumu ndi ddembe mbasindikira ddembe mbogombogo kyewagula ezaala enkabwe gwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo n'eyabweru. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe, nga Katonda yeetengeredde buli wa ddembe okubuza omutima gwo takkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza. So bisule mukuluka weeyongeyo n'obulamu obwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu. Nga tetunakubeera nga tutandika ebbaluwa ey'akadde kano okuva eri Omukama ku Lufumi, nsaba tukole ekikoowe ekyabulamu nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate nga ofulumya ekizikiza oba obutamanya mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru, fulumya obutamanya. Yingiza ekitangaala ekyeru, fulumya obutamanya. Yingiza ekitangaala ekyeru, fulumya obutamanya. Kwata ku mutima gwo owulirize enkuba y'omutima gwo. Omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo ly'ettukuvu omwagalwa mw'otudde. Omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okolerera ggulu. Nedda, ekikola kye ekya ddala kitudde mu ggulu. Ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuula ow'eddembe. Osobole okubeera ng'otegeera nti yeggwe omwana wa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo, yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu. Zuula obwa Katonda bwo obeere wamu n'obutukuvu obukutuddemu. Weewaawo. Ebbaluwa egenda bw'eti, tubalamusizaako mwena abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe. Abaagalwa, tubaagala nnyo era nga tuweereza okwagala kwaffe eri mmwe mwenna nga tubawambaatira n'okwagala wamu n'amayengo ag'amagezi aga waggulu. Abaagalwa, munzikirize amayengo gange geebonge nga gayita mu gammwe. Kano ke kadde ak'okukkiriza ebyo byonna enzikiriza eteetaagisa, amayengo gonna amatalavu, akavuyo konna kaggwe butaka okuva eri ekkubo lyo. Abaagalwa, weetaaga enzikiriza etudde mundaayo eyimusibwe. Enzikiriza eyo y'amaanyi nnyo nnyini ddala. Buli wokkiriza nti byonna by'oteetaaga mu kkubo lyo, byonna by'oteetaaga mu kkubo lyo bitandika okugwa butaka, n'otandika okubeera ng'owambaatira entegeera ye ey'omunda, enzikiriza ye ey'omunda, amazima go agakuyamba okusobola okubeera ng'obeera mulabi eri ensi ye ey'omunda nga w'okyusa ensi ye ey'obweru eyawabweru. Abaagalwa, kya muwendo okubeera nga olina okutegeera n'okumanya nti okuumwa buli kadde. Abaagalwa, weewule musenvula mu lugendo lwammwe mumanye nti mukuumibwa mu kwagala kwange, era okwagala kuwambaatira era n'abaluŋŋamya abo omwoyo wo abalongo bammwe weppo n'emisambwa gyammwe oba gye muyita omutonzi wammwe waali okubakuma. Abaagalwa, kiba kitegeeza nti mutandika okutambula ebigere ebitonotono ebibazza mu maaso. Wandiba n'ekirooto oba n'ekiruubirirwa mu mmeeme eyo nga olina okuyaayaana okw'ekiruubirirwa eky'okubeera mu kadde akakakati. N'ekyo weetaaga mu kadde kano gwe kennyini okubeera nga wekkiriza okuwambaatira okwagala kwo. Okkirize oyingire era okkirize okwagala okwo kusobole okubeera nga kukuggyamu ebyo byonna by'oteekyetaaga mu lugendo lwo. Abaagalwa, waliwo ebintu by'okyeteetaaga mu lugendo lwo nga bino biviira ddala ku mpulizo zo oba feelings zo. Osobola okusalawo okubireka ne bigenda. Bino biyinza okubeera enzikiriza zo, biyinza okubeera ebyo by'obadde olowooza ng'amazima. Gwe kennyini otandika okubeera nga oweegamba nti nno
kino tekisoboka. Wejjemu enzikiriza eyo yonna n'amayingo gonna agakulowoozesa nti ekyo tekisoboka. Omanye nti nno ekikyasoboka kisoboka okubeera nga kiwangibwa mu kiruubirirwa kyo, mu kuyaayaana kwo weppo ne mu kirooto kyo. Kano kadde ak'okubeera nga okkiriza buli kintu kyonna ky'olowooza nti tekisoboka, ky'olowooza nti ekyo tekirisoboka, okubeera nga kijja mu kkubo lyo, kisobole okubeera nga kisikiza ebyo byonna ebigenze ku mutendera ogw'amayengo, mu mmeeme eyo, mu mutima, mu bbanga ly'omutima gwo ne mu nzikiriza yo ey'omunda, nga ogattaganya obumu wamu n'obutukuvu obukutuddemu, ng'ogattaganya wamu naawe ggwe kennyini n'entegeera eyo ekutuddemu. Omanye nti buli kintu kyonna kyeyubula ku lw'obutuukirivu, era kikusoboseza okusobola okubeera ng'otambulira mu bulamu obw'ekirooto kyo oba ekiruubirirwa kyo. Entegeera eyo ey'omunda y'enzikiriza yo, kwe kwekkiririza mu butukuvu bwo, kwe kwekkiriza ku kwebonga bw'obutukuvu bwo, kwe kwekkiriza mu ntegeera eyo ekuwanirira buli kadde, era ne kikuyamba okusobola okubeera ng'ogiyinjiwaza eri olugendo lwo n'ogiwanga mu ndaayo, era n'osobola okubeera nga ogiwanga mu nsi ye eya wabweru. Buli we wekkiriza okusobola okubeera nga owanirirwa obutukuvu, kino tekitegeeza nti nno weesuulire ogw'onnaggamba, naye okkirize obutukuvu okusobola okubeera nga bukola buli kintu kyonna. Tegera olabe wa obutukuvu gye bukutwala. Waliwo akadde we weetaaga okubeera nga owanika owanirirwe, osobole okubeera ng'owanirirwa obutukuvu bwo, nga olina kubeera na kutegeera na kumanya ku kyo, era weebuuza ebibuuzo bino wammanga. Kiki kye nsobola okubeera nga ntonda n'okukyusa mu nda y'ekikula kyange? Bikola ki bye neetaaga eri ensi yange? Kiki kye neetaaga okubeera nga nkola mu kadde kano okusobola okubeera nga nteekawo enkyukakyuka ezeetaagisa mu nda yange? Bantu bangi batanze okubeera nga badda mu ddemeeza ey'amayimusibwa gaabwe, nga mulimu okusoomooza okutenkanika. Kino ne kireeta okubeera nga bawanga ebitasoboka mu bulamu bwabwe, era ne kikkiriza omutonzi abatuddemu okusobola okubeera nga ebyo bye mulowooza nti tebisoboka, bisoboka eri obulamu bwammwe. Buli wokkiriza omutonzi oba emisango okusobola okubeera nga bawanga ebyo bye weetaaga, obeera weetaaga mu ndaayo okusobola okubeera n'enzikiriza evudde mu ndaayo, gwe kennyini ne wekkiririzaamu, ne wekkiririza mu mutonzi akutuddemu. Abaagalwa, weetaagisibwawo okwebonga kw'obutukuvu, n'owanika eri obutukuvu, n'oweggulirawo eri ggwe, n'okkiriza ggwe kennyini okusobola okubeera nga owanirirwa, n'okkiriza ggwe kennyini okusobola okubeera nga ofuna obuyambi mu makubo gonna ag'ebyo egy'ensi erabika. Enzikiriza eyo etondebwa era n'eteekebwako era n'eteekawo enkyukakyuka mu kikula kyo, ne kikusoboseza okusobola okubeera nga obeera n'endaba ennyingi oba enzikiriza ennyingi. Amayengo gonna ag'akavuyo n'ago gonna agabadde galeeta obugulumbo mu nsi yo, agakulowoozesa nti ebintu tebisoboka, otandika okugejjamu ne gagwa butaka ng'ekisenge. Abaagalwa, buli wogattaganya wamu n'obutukuvu bwo n'owuliriza okuwanirirwa okwo, omwagalwa gwe kennyini ogoberera nnamuziga y'omutima gwo, okuluŋŋamizibwa okutudde mu ndaayo ku bikolwa byonna bye weetaaga okubeera ng'okola mu lugendo lwo. Ebimu ku bikolwa byandirabikanga ebya wabweru, n'ekyamuwendo mu makyusa ge mulimu, mu kusoomooza kw'amakyusa ge mulimu, okusobola okubeera nga ova mu ebyo byonna by'obadde omanyidde mu nsi eya wabweru. Buli kiseera n'osobola okubeera ng'otegeera nti okuumwa, era ggwe kennyini n'omanya nti owanirirwa. Kya muwendo okubeera ng'owekkiririza mu kuwanirirwa kw'obutukuvu.
kya muwendo okubeera ng'okkiririza mu kuwanirirwa kw'obukuumi bw'abajjajjaabo buli kadde. Abaagalwa, ebiseera ebimu omutukuvu asobola okugamba nti weesigame ku nze, wuliriza, laba era beera n'amaanyi ago agakutegeeza nti owanirirwa mu kikola kyo. Kino kyetaagisibwa nnyo nnyini ddala okusobola okubeera nga ogattaganya wamu n'obutukuvu obwo obukutuddemu. Mu nnaku ezijja abaagalwa, mbaaniriza okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya ku mpuliza ez'ebyo ebibadde mulowooza nti tebisoboka mu bulamu bwammwe. Kisigera byandibanga bibadde mu kukulaakulana kw'omwoyo wo, byandibanga bibadde mu nzikiriza oba mu mpuliriza zo ezikulowoozesa nti kino tosobola kubeera ng'okituukako. Omwagalwa, ogattaganye wamu n'obutukuvu bwo obw'omunda, oyaayaanire ekyo ky'obadde olowooza nti kisoboka. Abaagalwa, kisoboka okubeera ekintu ekitono mu kadde ako, kisoboka okubeera ekiruubirirwa ekinene oba ekirooto ekinene. Kyonna kye kiri omwagalwa, kifumiitirizeeko. Gattaganya wamu n'ekikula kye eky'omunda, gattaganya wamu n'obutukuvu bwo n'amaanyi go agakutuddemu, gattaganya wamu n'enzikiriza ye ey'omunda, gattaganya wamu n'obutukuvu bukutuddemu. Gwe kennyini weerangirireko era weeyimuse nga ofuna akadde okusiriikirira n'otegeera amaanyi go agakutuddemu, n'okkiririza mu mutonzi akutuddemu, era n'omanya nti buli kiseera owanirirwa. Amaanyi gano we geeyongera okubeera nga gakulaakulana mu ndaayo, omwagalwa, otandika okweyubula. Endabaayo n'enzikiriza ze enkadde zonna zitandika okubeera nga zigwa butaka. Kitegera omwagalwa, ebirooto byo n'ebyo byonna by'obyoboze oyaayaanira by'obadde olowooza nti ebisoboka, by'obadde olowooza nti ebisobola kubeera nga bijja eri obulamu bwo, bitandika okubeera nga byewanga kubanga okkiriza omutukuvu okusobola okubeera nga adda mu mitambo gy'olugendo lwo. Buli we wekkiririzaamu omwagalwa, buli w'owanirira okukkiriza essuubi n'obuvumu mu ndaayo, okukkiriza omutonzi oba emisambwa gyo egikutuddemu, okusobola okubeera nga ozuula byonna by'oteetaaga ne bigwa butaka, ate n'otandika okubeera nga ofuna enkyukakyuka mu kikula kyo ekyannamaddala. Kitegera abaagalwa, ekisinga obukulu si byebyo by'oba owanze, n'ekisinga obukulu ge makyusa agabeera gagenze mu ndaayo. Awo ewali ebyamagero, enzikiriza yo, obutukuvu bwo obukugattaganya wamu n'omutonzi, n'amakyusa ago agatonda ebyamagero mu nsi yo, kyekyomuwendo kye weetaaga. Abaagalwa, ekyo kye bayita amayimusibwa ge muli okubeera nga muyitamu, oba kye muyita ascension process mu Lunyaanyembe. Mukkirize buli kintu kyonna kisobole okubeera nga kijja eri obulamu bwammwe, kisobole okubeera nga kibawanirira mu byonna bye mwetaaga. Mukkirize ebyamagero okusobola okubeera nga birabisibwa mu makyusa gammwe, kasita mubeera nga mukisazeewo. Nze Omukama Kuluthome ndi wano okusobola okubeera nga mbawanirira, mbaagala era nga ngabana amagezi gange. Atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa obuwangire bwabo. Katonda tudde munda mu nze, alamusa Katonda tudde munda mugwe. Akume.